أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الحمد لله. الله تموي بسا ويابتو كيسيرزا tumusaba tuwa obulungi obuli makya ga leero. Tumusaba tutaase obubi obugalimu. Tumusaba tutaase ebigezi ebisobola okuba mu makya oba obudde bw'ekiro nga bisobola okutuwugula ne twerabira bye tuteekwa okukola, gamba nga firimu n'emipiira, ebyamasanyu ebya buli kika, embaga ne mawuledi, emikolo egiyinza okutuwugula ne bitwerabiza obudde bw'eswala, bizinensi zaffe, diiru, whatever, ebiyinza okutwerabiza Mukama waffe kikyayagala tukole. Tusaba Allah jalla jalaaluhu nnyini buyinza emitima gyaffe gyagazise eddiini. Tusaba Allah jalla jalaaluhu nannyini buyinza atwagazise eddiini yaffe, atukyayise buli kitali busiraamu kyonna bakikontana n'obusiraamu. Eddiini yaffe ya ntondo. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa buli kyonna kyeba tekkaanya nakyo oba nekontana nakyo nga gwe nnyini kuba mu busiraamu, bakugamba nti ekyo tokiteekako birowoozo, totunula gye kiri, genda na busiraamu. Kikyagamba tusaba Allah atuwa omutima ogufaanana bwe kutyo nga Allah kye yatusalirawo okuwangaalirako mu busiraamu, wa raditu lakum al-islaama diina, nga kye tutambula nakyo. Allah jalla jalaaluhu nannyini buyinza tumusaba atulungamye ffe twennyini n'abantu baffe, nga tutandikira ku kusabira emyoyo gyaffe, bakyala baffe n'abaana baffe n'abazzukulu, ala ghirabi qawlihi ta'ala ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Abalyabika nti mumaze okuyingira mu bukkiriza ng'omuliro mugutya mugutiise n'abantu bammwe. waquduha nnaasu walhijaara, enkuzi eri mayinja n'abantu. Tekyali woomye nnyo gw'okuba nti oli mu jjana ng'omwana wo ali mu jahannama, waliyaazu billah. Tekyali kunyumidde okubanga gwe oli mu byassava ng'omwana wo ali mu manda. Tekyali nyiridde n'omukazi w'okuba bw'atyo. Allah jalla jalaaluhu kyava atugamba nga bwe muli abakkiriza saagala. Tekyandiwoomye okuba nti gwe oli mu jjana ng'abantu bo b'obadde owangaala nabo bali mu muliro. Allah tayagala kukuwa jjana ate n'akukosa mu birowoozo. Ya ayuha allazina amanu
abakkiriza abeeteefuteefu okuyingira ejjana ku anfusakum wa ahlikum naara saagala muyingire ejjana ng'ate abantu bammwe bali mu muliro njagala mubeere mu jjana nga muli mu ssanyu erisembayo ku anfusakum wa ahlikum naara kubeera ngenda kupakira mu mayinja n'abantu naye saayeesaaze omu ku bantu bo nga gwe omukkiriza ali mu jjana okubeera nti ate omulaba nga ali mu muliro oba owulira amawulire nti ali mu jahannama. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atulongooseze abantu baffe n'emyoyo gyaffe. Wakati mu ayati ze tugenze tukalaakalana nazo nga tulembalemba mpola mpola mu ngeri etaliimu kupapa kuba tetulina gye tulaga tewali atugoba mu kiraasi nti fuluma tusomesa abalala ne twegazaanya naye tewaliyo tafsiri esinga kuwoomera matu ga muntu nga tafsiri Qur'an bil Qur'an nga aya yevvuunula ginne waayo oba tafsiri al-Qur'an bil ma'thur nga aya evvuunulwa hadithi oba aqwalu sahaba oba aqwalu tabi'in fa bavvuunuzi amateeka gatukugira okuvvuunuza aya ebirowoozo byaffe wabula tulina kutambulira ala ghirari ma saaru alayhi as-salafu salih mu buwuufu bwe bumu abaatusooka okutegeera obusiraamu nga bwe baabitegeera bwe batugamba bwe tuba tubitegeeza abaagala obbitegeera wabula mu kukuba ebifaananyi ne batuta tiwadrib lahum mathala omulyango gw'ebifaananyi munene olwaki kubanga buli nsi eyawukana ku ginne waayo ne kalica zaawukana nze okukubira ekifaananyi ky'entende nenkukubira ekifaananyi ky'embalaasi nenkukubira ekifaananyi ky'ejjembe eŋŋamiya kiyinza okukukeereyo okutuuka ku poyinti nga tewali baddewo shortcut kati gwe kyekikutwala ogende osomera eri oba osome ebyeri osobole eno mu bantu bo okubawa amakutu agabasobozesa okutuuka ku poyinti mu bwangu. Twaze tulembalemba ne aya eno eri mu surati al-An'am nga okuddako akatone emabega okusikala ini tuleke tuyunge ekipya n'ekikadde. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul bagambe ta'alaw musembere mujje atilu ma harrama rabbukum alaykum ngenda kubasomera bye baŋŋambye mbabuulire mukama wammwe byatayagala ku nsi wano bikolerwe alla tushriku bihi shay'an tayagala kubalaba mu lusamize lwonna nga bulijjo bwenzija nkikugamba olw'abalongo kweraguza kukuba nsaasi kugenda jindi kuzimba masabu buli kyonna ekyekulubeeseza ku busamizo obw'ebika ebisatu saagala kulabamuuko kantu konna ng'okalaakalana nako bw'oba oyagala okuyita wano nga Allah akusiimye n'obulamu obunaddirira nga tolina nkwagulo za wano wayinza okukuleetera obuzibu wayinza okukufuulira embeera eddako ennungi. Naatugamba wabil walidaini ihsaana taata ne maama okubalabawo mu bikolwa ne mu bigambo tubayise bulungi tetwogera nabo bigambo bibi wala takul lahuma uffin yadde akagambo akalimu okwekandula oba okwekanya wala tanharuhuma wadde okubaboggolera okubakuba wakul lahuma qawlan karima
baagala okuwulira amaloboozi agava mu ffe abaana nga gaakawoowo teweerabira nti naawe oli mwana eri akuzaala kubanga oyinza okuba nga oyagala baabaana bakuyise bulungi naye ng'ate gwe wakati wo ne bakadde bo teri aya bwetakwatako ekwata ku nze gwozaala neekwata ne ku ggwe ne jjajja wange akuzaala ateekwa okuwuliramu ebigambo kaliima nga bya kitiibwa biweesa ekitiibwa nga mwogera nabo oba balamu oba baafa mu kubayisa obulungi mulimu n'okuyisa obulungi abaali bakwano bakitaawo ne maama wo nga just mukwano bukwano omubaka sallallahu alaihi wasallama yayisanga bulungi bakwano ba mukyala we Khadija just mukyala we naye ng'abaaliko mikwano gye nga bakyali balamu yabalabangawo kati ate butya mikwano gy'aba maamawo ne taatawo eyo gye bawangaalira ebukomansimbi bw'oweereza ensawo ya sukaali ku kyalo nga y'abakadde bo teekako kilo 10 eza mikwano gy'abakadde bo kubanga emikwano egyo egy'abakadde bo gikola kinene nnyo mu kulongoosa obulamu bw'abakadde bo gwe wootali bw'akuba enduulu basembera bw'aba n'ekizibu be basookawo bwe kiba kya ssanyu basanyuka naye ekyennaku banakuwalira wamu mikwano gy'abakadde bo min al ihsaani wa min al birri al ihsaani ila asdiqaa'i abawaika okuyisa obulungi mikwano gy'abakadde bo waliyo omuwali mugumanyi ku kyalo nga taatawo ne maama wo bwe baba n'ebizibu gwe bayita genda ogambe muwalimu wamubikidde kazukulu kafudde muwalimu najja nga agubaguba azze okunaaza mayiti y'abaganda bo waliwo embaga nti muwalimu wamugambye ajje n'ekitabo ekiwoowa omuwalimu oyo mumutunuzeeko eriisa ejjogi mu ramadaani bingamba mu ramadaani ndategeeza kore wa ghairi ramadaani buli muboweereza muzeyi ng'omuga nti omuwalimu wo seeka wo mugenda ne mwerabya n'otunulya taata wo yekka taata wo aliko fragments aliko obugenda bujjeki bumansuka obumansuka obwo gyemiriraano mikwano gye owulidde abalabe be baba balabe bo mikwano gye giba mikwano gyo tomukaka nti taata neiba oyo muweeko ng'ate okimanyi nti tebakolagana yatta emizzi gwe mulekere yasigwe ntaka bino byammwe bino bya banno yamanye ekigambo banno kirimu bameka kubanga banne abo batebenkeza omutima gwo we mutali neddala banne mu byeddiini banne mu by'okuwangaala oyinza okuwangaala n'omusiraamu naye ng'atali musiraamu khairul lak ng'embiranye gy'olina ne musiraamu munno ate togirina Mikayiri nga kitaawo awulirira Mikayiri okusinga bw'awulirira Museeka Mujabi kamina nnaasi bayitirivu bangi nga musiraamu ne musiraamu munne bali kumbiranye ate atali musiraamu ate nga mukola ki oba tutegedde kakati mulekere banne yamanyi mulimu bameka leka kumukaka nti Seeka Mujabi muwe ayise Mujabi bw'aba yazaala mukazi we amuwa akubuulira ekyaleke ki gwe muleke nti bino bya banno kigambo banno yamanyi bikiri mbameka wabil walidaini ihsaana taata ne maama batulagidde tubayise bulungi wadde nga tulina empisa embi gye twakoze tusaba Allah tusaasire naye nga be baagituleetedde twazimbidde ku kyabwe tetwazimbi musingi mupya be baataddewo omusingi ffe netugireki netuzimbira ku gwo
waliwo Zuhair ibn Abi Sulma yali musajja mutontomi mutamiivu wadda yagamba nti man la yukarrimu lam yukarram nti omuntu bw'ateewa kitiibwa manya nti ebiddiridde tebajja kukola ki owulidde man yasna'i al-ma'rufa fi ghayri ahlihi yakun hamduhu dhamman wa yandami bikali kutanda n'okolera kitaawo kyatateekwa kukolerwa ebiddiridde ggwe agenda kuvuma ate wejjuse taatawo mukolera ebimujyamu oba kutegedde naafe nyinza okukolera ekintu naye ate mu butuufu nga kirungi naye ate n'onvuma nali mpuliddeko omuntu nga bamuwadde ennyama nga nnyingi naaga kati eno yonna bampadde yaki agenza okulaba nga nze ndi ennyo omukoledde ekitali kiki singa omuweereza kasooli jaddu yagala nnyo okukola maarufu naye kola maarufu ng'ogakolera bannannyinigo kati seeka mugabe yinza omuga nti nkuwadde hijja ng'olaba kyabbeeyi naye aga nti omusajja njagazaaki ate era nzereyo omusana naye lulala nali nfiiridde nayo oba okutegedde bagiwe munnange kati buli maarufu gw'oba okola oba buli kirungi ky'oba okola pima gw'okola ki kati gwe naffe singa omusiraamu aga naffe nkuwadde muwala wange kiba kibi oba kiba kirungi naye fi ghayri ahli gwe nkikoledde si nnyini kyo oba okutegedde nti nze naafa bakazi buli gyendaga okuba omulungi nazza musango ekirungi okikoze naye fi ghayri ahli yakun hamduhu okwalibadde okwebaza dhamman bajja kuvuma buvumi wayandami ate wejjuse kyokoze si kiki masala singa gayiro oba oliawo gayira ki ebiraali waffe nti wenaga nti ni musajja gwoonjazinira bulungi mbadde njagala ongatte ku mukazi wo kibi oba kirungi gasaa kummanyira kugenda njagala kuwasa kokateta fi ghayri ahli akati kyava agamba nti mujje abazeeyi mwetubayise bulungi aye nabo bayise bulungi bakadde baabwe ebino bintu lutakome namulanda bw'oyisa obulungi bakadde bo ng'omanya n'abaana bajja kuyisa bulungi bw'oyisa obubi bakadde bo gwe manya nti ffe katonda agenda okutufuula ekibonerezo kyo wano ku nsi tukuyise nga bwe wayisa bakadde bo nga ffe tukubonereza ababo nga bwe wali wewabonereza jjajjaffe akuzaala oweza nazaala naye ninga atanzaala ffe allah yatufuula tukalube allah yatukozesa tukalube tukubonereze tukufuukira ekibonerezo nga bwe wayisa bajjajjaffe abakuzaala ekitegeeza ekyo kiba namulanda kuba naffe kyetukoze ate bagenda kitukola kyavaaga nti mubayise bulungi kuba abazadde bwe bananyiiga mujja kufuna kye bayita ekikoligo ekitavaawo mu ngeri ki bw'oba okitunuulidde bulungi nti kitammwe agenda kubafuukira ekikoligo ekitajja kubavaako kubanga mmwe bennyini byennyenda okufuula ensonga emubonereza ate nammwe abaana bammwe nabo bababonereze nga bwemubonereza kitammwe era mujja kutuuka muwa obujulizi nti ndowooza obwavu obwaffe wano atusingamu obugagga alina piki ate enkadde ate si bajaagi badi oba walulabye ebyebika ebifaanana bwe bityo nze mbiraba oba mwe temubiraba naye sinza byogera nolaba nti bano babaaki bo nga balina elayini eyafa ninga eyafa mabega aba bani israila bakolimwa luina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yatadun balina ekikolimu ekitagenda okubavwako na buli kati nga kiva mu mukadde waabwe oli
kati weewale nnyo okugamba wa bilwalidaini essaana batamuzeeyo okubafiiririra kubanga muzeeyi baafanga awese ensingo nga mmwe ekibonerezo kye namuwa kule neeyisembi eryamu bakadde be bajjajjammwe nammwe ate abaana bammwe kijjagge muba mukitegedde wahakazada walaika wala taktulu auladakum temuttanga ezadde lyammwe min imlaqin twalabye ekigambo jjo ti abawarabu battanga abaana naddala abawala ne babaziikanga bato waidha almawudatu alwaadu waadu lbanaati baziikanga abaana abawala nga bato jjo ne tulaba aya nti muzeeyi yabanga n'ekisa yakasambasambanga ng'omudongo kafe bakaziike nga kafuuga si kalamu oyo yali wakisa aziise kafudde naye omulala yasimanga kinnya n'akateekayo ng'omuti gwa muwogo n'akajazikayo n'ateekako ettaka ne yeddirayo n'anywa bannere bamugamba nti omulimu guwedde nti guwedde bakuwe kyonywa kaakati yejahiriya jjukira aya yekikumu suratul bakara bulijjo gye bagamba nti Allah yabagamba waidha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah bwe tugamba kubaseeka mujabi bannaafi tugoberere Allah bye yassa qalu batugamba batya bal natabi'u ma alfaina alayhi abaana fe tugenda kutambulira ku nnono z'abaamuzeeyi nga ze tunonooza Allah n'agamba walau kana abaahum newankubadde baakitammwe la yaqiluuna shay'an tebaali mukategeera yadde mbuuza oyo omusajja eyakutte Allah yabatubuulira babuzeeyi baffe eyakutte omwana n'amusambasamba ng'omudongo baali bategeera tebanne bwe bamala omusamba bagaa nti kiwedde ndi kiwedde ndese nkasi nzi maze nakukasamba tebakuwa ekyonywa baali bategeera wala yahtaduun ne embeera gye baalimu teyali yamuŋŋamu oba kitegedde si bokka nti bawarabu bwe baali nawano bwe gwali shiriki yenna milla kubanga ennywanto mwasibuka eryegi Allahu waliyu alladhina amanu Allah yaliwo okulwa abakkiriza naye walladhina kafaru awliyahum at-taghut kasali mutaba bakkiriza akontrolinga ebyammwe shaitani kabibi byabaddugavu oba byabaki oba kitegedde n'agamba twagambye nti nahnu narzukukum wa iyahum waliwo endala egamba nahnu narzukuhum wa iyakum ffe tuliisa abaana bammwe era ffe tulabirira riziki ngazi erimu okulya n'ebyobulamu byonna ebyobulamu byammwe n'abaana bammwe biri mu mikono gyaffe kali muleke kutta baana olw'okweraliikirira embeera nti nze nga bwenfaanana kitawaana ananyamba bameka abafunye ebitiibwa nga tebaalina bitiibwa mu kika kyabwe Allah n'abasitula from nowhere omusajja n'atutumuka nammwe ne mwewuunya naye ng'avudde bubondo ku kaalo bubondo naye ate bwe twogera tuba twogera ekintu nga kya busiraamu ne tugamba nti olusozi lwa Tuwa ani yaliko obadde omumanyi bubondo naye tomanyi olusozi lwa Musa kibooko naafe simanyi bwogenda ziwona ate nkulawo omusajja oli dhaifu naye oli mweteefuteefu akati wala taktulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq saagala muntu ajje munne mu budde okuggyako nga waliwo ensonga ey'eddiini ey'essimba entuufu dhalikum wasaakum bihim la'allakum ta'qiluun bwe munaabaamu amagezi ekyo kyekiraamo ekijja obbayamba okuyita wano jjukira nti aya yatuleetera okulumba obuuyo obwo yali egamba rusulan ntumi ababaka mubashirina wa mundhirin bajje babawa amawulire amalungi abanaaba abawulize ate balabule abanaaba bakiwagi lialla yakuna linnasi ala llahi hujja
saagala muntu atuuke mu maaso ga Allah ng'alina ekyekwaso. Saategeera, saawulira, nze saabimanya, saagala kuwulira ddoboozi lya byekwaso. Ebyo biwulidde nti mbiwulidde, ate obiwulira otya ate n'otema essubi eppya oyongere ku ssabo. Njagala otuuke mu maaso gange nga saagala byekwaso, lwati abawalimu nabagenda mbasiga mu buli kitundu. Ate muwalimu twakirabye nti si alina okukulumba, taala omujje, si basheekha idhabu, taala omusembere. Oza tetugenda ku kirala. Aya ey'okubiri ku bye batugamba obutasemberera bye bino. Wala takrabu maala lyatimi, tosembereranga emaali ya mulekwa. Twagambye mu bantu Allah baayagala mu nsi muno be baana abato abafiiriddwako kitaabwe nga tebannaweza myaka gya bukulu. Netugamba mubaliisibwa, aya yonna ejjudde Qur'ani, mubaliisibwa erimu mulekwa na masiikiini. Mwe ne mugamba nti mwagala te kuliisa balina mmotoka empya abakazi, kabakube mmwe naafi kibooko eziri eri. Kyonna nabbi ayita ku basajja kabuli ziri bbiri, ali ne baswahaba n'agamba abange mugende empola, wano waliwo abakubwa. Naye nga bukyabatandika kkubwa okuva baziikirwa nakati. Abakubi b'eribbo tebasaala nti bagenze kusaala. Guduwa nwasiya bakumakyane bakuba n'oluvulu. Simanyi ompulira. Tosembereranga emaali yaki mulekwa yiyo. Wala takrabu, tebagambye kulya. Njagala otunuulire aya eno, tekugamba kugirya, bagamba kusembera weri. Wala takrabu zina, ebintu bino ebyobulabe biriko wala takrabu. Baba baganye kusembera. So omuti gw'amasannyalaze bawandikako tosembera weguli, ng'ate gwe walampa. Tosembera tekulukwa. Omuntu bagaye tosembera akwatako. Wala takrabu maala lyatimi, tosemberanga awali emaali ya mulekwa. Illa billati hiya ahsan, okujjako ng'osembedde mu ngeri emanyiddwa nti obusiraamu bujikkiriza. Olowooza mulekwa oyo tetumusomeeko emaali y'abamulekwa? Bwe tuwulya abamu bwe bawulira abamulekwa, manyi tulina obwongo wano. Ngena neŋŋambye obwammwe temulina nnyo njawulo na bwange. Lwaki? Kuba ffenna tuwangaalira ki? Omuntu bw'awulira ekigambo mulekwa awulira nga kya wansi nnyo, naye nga buli muntu mu maka ge kisobola okukola ki? Okuyingira obudde bwonna, ekyo tekiriiko budde. Kiringa okuwulira ekigambo house girl. Abasinga obungi bakitwala nga kya muzannyo. House girl tekitege ngo nayagala house girl we. House girl tekitegeeza nti mubi mu face. Bizibu bye byamuleese wo. Naye ayinza okuba ne face esinga eyiyo. Ayinza okuba ne figa esinga eyiyo, bidalili nti bannyinimu tugenza obbalaba nga babadde bwa house girl kati be bamaama b'abaana. Nga house girl wallahi alazimu wakola nsobi okumuleka okutwala ono n'oleka ono. Ne kagenda kanyirira kali emmere, wakaleeta katundwa bubi, kati kalidde ku bisiike. Ne kagenda kasitula bakiyita kikolo abavumu. Ne kasitula ekikolo. House ba house girl abaana bava kuno nga tebalina basajja, ne bagenda ebuwalabu ne balya ku nkoko. Era kati bwe weyagala shortcut y'okufumbira kusooka weekooneko egindi. Ogenda omutunuulira nga si ye kambi ati gwali omanyi. Yenna takyalina ggumba lirabika.
nanti nkubuulira naye bwewulira erinnya n'omuntu byanjawulo oba naffe ontegeera wano enkula yaffe obwavu bwaffe obwavu bubijjisa omuntu nakutegeeza bano betwakatwalayo ba MP olwaleero empale ze bambala si ze bakubiramu kampeyini sikisoboka omala mu paali yaffe emyezi 6 gyokka ne boogera ssente nejjajjawo zaatayogerangako kaka tugenda kugula mmotoka ng'ozigamba tika abadde afuna emitwalo 4 nga banjaniza covid zonna taatasefunangako nga tuge twagala ali mu lulimi lwa mmotoka ava ku lw'omipiira gya pikipiki badi ensi yaffe yetufuula kyetuli ogekola nti gayira nga naye mufumbiro gayira baamala n'amala atunda kapolotike abakazi ne bakitegeera basaba busabi nti sebo waddeyo n'akafa akakalu nti wano nga mwayite mundaba nti kati sebo tukulaba nti omuti oguliko entontogolo tegugwako binyonyi nze nkonyogo oyinza okukanyugira omuti nga ddala muyembe nga guweddeko emiyembe oyitawo okkude noga nti gwonpitako gwe naye lumu agambye tuli ku mulekwa mulekwa ali buli ku kyalo oba tutegedde waliwo omukwano gwa nabbi ennyo mu baswahaba baamuyitanga Abi Dharri yali mukwano gwe naye nga Abi Dharri musajja eddiini yamumenyaamenya naye lumu ekinyegenyege kimukwasa nagamba ya rasulallah istamirni nange njagalayo ku bwamiiri anti obukulu nti abantu bagenze ne bakula wano ate nesimbere kansala okimanyi otegedde nabbi n'agamba Abu Dharri nti nkumanyi wulira bwe yamugamba hadisi lazarawahu imamu Muslim nabyamugamba nti ya Aba Dharri mukwano gwange olina byonsaba ayagala kubaaki ero sikiiko at least buno butandikirwako namugamba nti inni araka dhaifan ekituufu nkumanya oli musajja muki munafu wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ekituufu kiri nti nkwagala ate buli nkwagaliza buli kyenneeyagaliza application yagulira agenda namugamba la ta'ammaranna ala thnaini tosabanga okuba amiri newakubadde abantu bali babiri okusinza ku mukwano gwange nkumanyi Abi Dharri ye musajja eyakwatibwa ekinyegenyege naye ng'ate mukwano gwamumanyi bulungi namuga nkwegayiridde nkwagaliza buli kyenneeyagaliza nga bwe nkumanyi ti tosabanga obwa amiri newankubadde nga bw'abantu babiri niwe omusajja ng'ayagala kuba mukulu watwaye omugamba olitwala wa seeka mujabi bakuwetwali nti baleete onosobola kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi abannamwandu abali mu ttwalo omu bwe bali bakubuuzaako oyitawo bamulekwa basoma lwaki tebasoma ng'ebintu by'obufuzi biwanvu Abu Dharri tojja kusobola wala taliyanna maala yatimin tosemberanga wali emaali ya mulekwa tusemberangawo kuba Abi Dharri lwaki bamugobawo Abi Dharri tayinza kuba na ssente n'atagisaddaaka asigaza yakulya zonna zafunye olunaku zigenda bugenze sikulwanga n'ezamulekwali zikolaki tobeeranga wali tokuzangamu bwe bagamba ngani anaakuza abaana bano emali tugireke wani nti wa Abi Dharri nti nze mubateeka okuba abawali nabbi yanzijamu
yekka mu nsi gwe bajjamu mu bwawali nti gwe tolyanga obwawali bw'emmaali ya mulekwa bamulekwa ani anamugya nti abidhari nti nze banzigyamu sigisobola bameka bwe balonda mu nkiiko naga nti ekifo sijja kisobola bakiwe munnange baalingawo okuggyako ensangi zino naye nazzi kuno ng'omuntu bamuwa ekifo n'akigaana kubanga wetajja kukola ki wala taliyanna maala yatiimin mubawali abakuze abamulekwa tobeerangamu nabbi amumanyi nti sente zonna gye zimalira mu swadaka kasita akaana kano empeera zidda gye kali emaali agenda zimalawo yali musajja asinga era imaani ye yamuleetera okufiira eyo ng'ensi emukoze eki abidhadi bwe walyanga emmere n'osigazaawo eggulu ng'obusiraamu bwabutankana otirikuuti emmere nga mu kitundu mulimu atannalya nti bali wala nti deeta nze ngitwale ng'agiretikka ng'agitwala eri ekyalo gyekikoma naga nti Sheikh Mujabi akutumidde ng'ofunamu nga naye afunamu kakati yatiima si muntu mwangu waliwo amaka agatajja kufeekamu bayatiima gyegali kati obwayatiima buno Allah yabwesibako nnyo ate n'atayisibako namwandu oba ye namwandu bakola ki bamuta naye owayatiima akati tulabe Allah biraki bamulekwa bajjudde mu Qur'ani muno naye nayagadde wano tusome ku mulekwa ali mu suratu Nisa aya 1 lwaki Allah jalla jalaku aya eyo suratu Nisa yayitibwamu kubanga bayatiima banafu ne bannisa baki lwaki aya eno ezinga nnyo yatiima ne bannakazi kwabawarabu edda okufaanagana n'Abaganda nga bwe nnakugambye nti omwana omuto n'omukazi tebaafunanga ku maali yaki yamufu Allah kwe kujja nabera concerned nnyo n'alwanira eddembe ly'abakazi n'abaana yatiima kitegeeza baana abatenneesobola ensika y'Abawarabu Qur'ani gye yasangawo efaanagana n'ey'Abaganda omwana omukulu yatwala byonna to the extent nti ne bamaama be abakyali abato abawasa mujjukire twayita okulumira empambo omwana omukulu yatunuuliranga bamaama n'alondamu n'agaaya emmwanyi bw'amala okugaaya emmwanyi kibayita okulumira empambo bw'amala ogigaaya n'agifujja mu mukono gwa kitaawe nga mayiti bw'amala n'alyoka agenda ng'agifujja ku buli mukazi anaagireki anaasigalawo buli gwe bafujjeeko oyo ate aba agenda kufuuka mukazi w'ono omwana omulenzi asise ekyo kyekyalingawo ng'ajjamu omuntu ogwo maama wamuzaalira ddala naye bamaama abato gw'aba asiimye yakolanga ki n'Abawarabu bwe bakolanga n'Abaganda kaakati ndowooza ng'oggyeko gavumenti eno eya Museveni yereese ebyobusiko biyingiramu ennyo naye mabega eri mu gavumenti ezikulembedde omuganda abadde asikiza mwana we yekka omukulu ne bamusumikira wali mu kidaala ebibanja byonna n'ennyumba banne n'abagoba ne bagireki eno gavumenti yezenegagwa omusiko olina 1% simanyi bamuwangaalidde mu Uganda naye ennyimbi zonna zetuze twabya omwana omusika yabadde agireki ebintu byonna bidominating emaali banne n'agoba n'agamba oba mugende n'awamba ewaka wonna n'ebibanja byonna n'Abawarabu bwe baalinga buno obuto n'abakyala bw'okwata mu bibyo n'otambula genda ofumbirwe ebba wano mwana wange n'abaana bo ng'omanyi gy'olaga Allah naga no obwenkanya bulina okujja mu nsi kakati ekyokubiri si buli mulekwa nti abamwavu busiraamu bwajja n'atematema emaali nga n'omwana ali mu lubuto amuwa ne bebi ayonka akola ki mulenzi oba muki lidhakari mislu hadhi al-unsayaini
omulenzi afuna bibiri omuwala kimu nga bwe babitematemu ne abavubuka be bafa oba n'abagagga omugagga jjuli afudde ne batugamba yalese emmotoka zakamunye emmotoka zokka 100 mwaga oyo bamulekwa be bagenda kugabana batya kakati kamulekwa kana akawala seekamujabyaga nti akakatonze ngenda okukakuza lwaki kagenda kusikira afudde ayirisa abaana 3 bagenda okawa emmotoka 3 mwezi mu 3 ako kangu nnyo mujabi okugamba nti eyo piki yange ngivuddeko ako bakampe nga bw'omanyi abantu abamanyi okubala bw'okibalira mu bwa sheekhe kagende kayige Qur'ani mpozi naye mabega ayina atawakkawu alaiha ayinawe kigyesigamyeko lwaki akasaba so nga mulumbe lwa gayira gye twali juzi bwe baali bagaba emmaali ya gayira naga nti esina gye mutwala talina ntandikwa entandika eyo ye oba eyo mudaafu ilaihi kakati bamulekwa abamu baba bagagga abamu baba baavu bamulekwa bano abagagga beeyundirwa baseeka bayingirawo abooluganda bayingirawo emaali egabwa ddi buli mwana bamuwa ebibi eshariya olaba basajja kukalanja shariya yagayira tebagyogerako shariya kuba lweyafa lwe bagigaba si gaali gayira gyoyina egaali bagiwamina muwala wana badde atutawanya nga gawamina nti emaali yakira gaali iyo kati kateeka mujajaga nti waliyo ebirala nebulangiti giwe maama we wali obusepiki nti ate abanaalira muki emaali we neegendera mu gaali gye bagabye owenze kooti enya tolina zinga 3 kati ati bagibika omwana bamaze n'okuzika nemaali bagigabiddewo kakati oyo mujabi ayinza okugaa nti bampa omwana oyo mukuze kati songera lumbugu ku lunne waalo kanyeebwa agenda mu lumbugu kanyeebwa akati kabaita kanyeebwa okamanyi tekafa ate n'olumbugu terufa akati songera kanyeebwa mu lumbugu naye waaba wahagigonde ab'eŋŋanda balinza okuteekamu oguseke kakati allah byonna yali abiraba kuba yatuli waggulu lillahi mulku samawati wal ard akati mulekwanga afudde ayina emaali ne bagimuwa awo nanno ngezaako njagala kusumbulayo muwogo nga mmaze okwerula aleke kukola ki kumutema nankumbi yakutegedde kakati bamulekwa bazze babaawo abagagga n'abaavu abaavu bo baleke katugere n'abagagga mwana muwala muto taata waafudde abadde mu nasale abadde bulaaya byobugagga byalina kuno biyitirivu mwalabye ennyumba y'omusajja ono mujasa yafudde lokeki ey'e Kampala akati oyo mulakwawo alabirirwa oba nedda nyewe bamukuwoga nti nze sikyakola ndabirira bya mwana akati naye waggayiraga nti oyo allah yamulina oide agasse ku bwamulekwa obwavu n'obwa misikiini oba okutegedde akati abawarabu edda nabo abawarabu nabo baali bayaaye mulimbe gubayita jahiliya ndowooza mukimanyi mulimbe gwa kivandulo akati abawarabu nabo obalabira awo n'ebirembo byabwe naye mwalimu abayayidde kabusa akati omugagga bwe yafanga nga balonda ani analabirira omwana ono nteeka mujabi mujabi ye muntu mulamu nti ye kati bwe bamala okugaba emaali obusiraamu buzze ne bugaa nti omugagga waafa mugabe emaali nakali akaana akawala akato mukakole ki abawarabu bali baayinanga olumala okugaba emaali waliwo gye bayita bayiu almuzabana mu ntunda eziri haramu mwe muli bayiu almuzabana muzabana annabuzu kitegeeza okukanyuga nabaza fariqu min nabaza warahu nabaza kiki nti singa tugenda mu katale
nga twakakayingira bwetu tetugenda kugula nte ente bweziba ennyingi ogenda n'obugoye bwo gwe buli gyokutte gyobuukinze nguteekako akagoye akakooka katukikozese ku luno kikalaamu bwe buli nte tonnasasula ng'oyisako ekikalaamu nk yankata nk buli mulaba nk yange bo basulangako munaba basulako olugoye aba okutegedde naye nga tannalamuza n'oggula talinakola ki ekitegeeza nti buli nte gy'osanze ntaddeko obulambe yaani tokkirizibwa kugikulamuza oba kugigula oba okutegedde akati n'abawalabu byonna katemba bamuyina oyo gwe tulaba be batusooka mu busuubuzi rihlata shitayi wasayf akati abawalabu bagiranga ewaabwe edda akaana akawala omugagga bwe yajjanga omugagga afudde ng'addira akaana kali akawala ng'akasuulako buukingi ye oba kooti oba kanzu nga noono omulalaga nti kano nomulalaga nti kaki babuuza nti ate ono asigaddewo nti gayira yamutwala oba gundi yamutwala bamaze buli omu okubuukingako buki naye migaso ki egyalingamu nti emigaso akaana kano bw'omala okabuukinga shariya n'emala ekawa baasi 3 kiba kitegeeza ani alidde akatutte kati bwe kakula kimu ku bibiri olw'okuba nti emaali yaako n'eyiyo wagigatta olwo lwe wagaggawala ne mukola kampuni yammwe wali ovuga pikipiki kati muvuga z'emasaka baasi oba okutegedde kakati bw'omala okugatta emaali y'omwana oli omuwala omuwala bw'akula ayagala okufumbirwa omuwala bw'ono yasalanga amagezi nti ono mukazi wange nze nnyingira omumuwasa amukuzizza lwaki tayagala gayira amutwale kuba gayira baamuwasa emaali yonna ebbaasi zigenda oddayo ku gaali simanyi oba nyanjala nsimule muwogo ono nga tatemeddwa omuwala bw'ono yakakibwanga embeera eriwo nti navadda ku gaali sigiddako omuwala ono baamala n'afumbiro baŋŋamba kumuwa maali yageregi nga ndi musiru kutuukawa nze muwooye ng'omuwoowa omukazi awasibwa olw'emaali ye simanya okiraba hadiisi ziteyingiddeewo omukazi ono omuwasizza ki oluusi ate yagattanga bibiri emaali wa jamaaliha sente weeziri ate ne boda ekola kafiga kwekali kakazi kalungi ate ne sente kazirina oba okutegedde kati omuwarabu oba kimu ku bibiri kalinga si kalungi naye nga ate emaali ekagireki emaali ekayirawo omubiri naye si kalungi kalimu obwazzolizoli noga nanaakagumiikiriza kuba bwe kagenda nfiirwa simawe olaba abasajja bali babaza akati ayene ejja ebataawulula obusiraamu bumanyi byonna byennyumya bubimanyi nti omusajja ono ayagala okuwasa omukyalo ono naye si mulungi zamiima omukazi ye kibijjigiri naye alina emaali noga naabugumiikiriza bulina baamaaswabiriina kasamni maaribu ukhra ate oluusi ayinza okugatta ebibiri nga mulungi ate muki kakati mbuuza singa omukuza we ayagala okukuwasa nga yabadde alina sente ze akuwa amahalo batakuwa naye gw'owulira muli amahalo ago g'omuwa gaba ga bbeeyi oba gaba ga wansi amahale galina kuba ga wansi kubanga oyirimu akagamba nti kintu kyange nze nkoze eki nze mukuziza talidde ebyange takoze ekiro banyoomereranga omukazi ono awasiddwa
nga bamukuzizza nga mulekwa ne banyooma amahale ne batamuwanga amahale g'abanna abawasibwa abalala ekyo Allah nakyo nakitunulamu kati simanyi oba empanji gyensimye eneebasobozesa okutegeera bye tugenda okusoma n'agamba audhu billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim wa atu liyatama amwalahum bamulekwa mubawe emaali yaabwe tukigatta tutya ate mulekwa mwana muto tumuwe emaali agyonoone oba okutegedde mu Ibn Kathiri nabadde nkyamyeyooko nsanzeyo hadisi eno ng'egamba wetu salasatu yaduuna Allah fala yastajibu lahum abantu basatu basaba Allah naye nga Allah tasobola kubaanukula bonna saali basomye naye olwokuba nti kyenjagalamu mulekwa naye nabo kambasome rajulun kanat lahu imra'a sayi'at alkhulqi walam yutalliqaha omusajja alina omukazi ow'empisa embi n'atamutalaka talina dduwa mu maka omweyitamu owulidde omukazi buli lunaku muli kumpiranyi yakulemu okutaa nti mnyina we mutandikira ssebo kazi Allah ne bwoli mulajanira gwe yakuta duka bwawo okisigala osasula omuzigo omusajja yenna ayina omukazi nga ensi yonna emwogerako ni maama musajja ayina ekitalo ky'omukazi n'akulemu okutalaka gwe tobangako kyonsaba ewange ne bw'oli nsaba era sigenda kukuwa naffe owulidde n'agamba warajulun omusajja omulala ata maalahu safihan baamuwa okukuza mulekwa ne bamuwa n'emaali ya mulekwa agirabirire n'addira omwana omuto n'amuwa emaali n'agyonoona banenze obadde bunuma mukwate emaali yammwe n'oddira obwana bwa nasale n'obwa baasi zaabwo n'ovuga mukwate temumanjanga gwe baawa obuvunaanyizibwa obulabirira emaali ya mulekwa n'olaba bizzoli n'obiyita n'obiwa emaali yaabyo asafiye muntu atagiraki atakigira bya ssente mbadde ntaganyula mu Ibn Kathiri nensangayo kesaagala kwogera naye kangogererwa butaagaana bw'abadde annyonnyola safiha agambye tokkirizibwa nga gw'oyina emaali seeka mujabi ngata yafa n'osigala abaana abato ng'emaali yaabwe gwe ogirabirira tokkirizibwa kubawa maali yaabwe nga tebannakula n'okukula nakwo bakwogedde okukula omuntu akula ddi waliwo obubonero alamatul bulugh obubonero okwolabira omuntu nti akuze mu busiraamu mu gavumenti ya wano waliwo obubonero obulaga nti omuntu akuze emyaka 18 si bwe giri وفي الرواية عند إمام أحمد في المغني في الرواية قام يمياك 18 omuntu wabanga ajiwezezza oyo aba akuze nti omusajja bamukutte n'omwana wa myaka 18 abo bateesezza oba okutegedde naye mu busiraamu arrajih nti almashhur ndiki myaka 15 oba si ekyo bulughu 15 sana singa omuntu awezeza emyaka 15 oba si ekyo al ihtilam omuntu okwebaka n'olaba nti ovudde mu kirooto oteekwa okunaabanga omufumbo oba okutegedde ekimu ku ebyo bw'oba okiraba oba okoze eki singa omwana ajja nagga nti munnange taata gw'obadde otulabirira tweyanziza naye ekiro enaloose nga ndi n'omusajja era nanaabye omugamba nti ku jjuma ngenda kuwa emaali yo insha allah kaninde haja ave Kampala kasitaakula oba mpeza emyaka birthday yange ya myaka 15 wiiki ejjanga omugamba nti wiiki eddako nkuwa emaali yo ate nga waliwo abaki abajulizi oba okutegedde tugambe emyaka 15 oba omuntu okola ki
hadisi egamba eri mutirimizi wamu Abi Dawud egamba la yutumu ba'da al-ihtilam tewacha omwana kasa yerooterera oyo aba avudde mu bwaki mu buto akuze. hadisi neraga rufi al-qalam an thalathin ekalamu ku bantu basatu tekola ani naimi eyebase hatta yastayqiza faqra ajiraki wa ani sabiyi hatta yahtalima omwana omuto faqra yerooterera wa ani al-majnuni hatta yafiqa omulalu paka kati godidde abalalu n'abaana abato mujje muno ne maali yammwe abasiraamu ngenda kugabira abaana emaali yaabwe gwe bw'oliddayo okusaba Allah ekintu akikuwe akugobye mu baawa oyo wakumeka. wa rajulun kana lahu ala rajulin daynun falam yashhad alayhi omuntu yadiringa ne munne n'amuwola n'abulawo omujulizi gwaleeta naga nti gwe bajja kuluma era kyobula abantu kati babaluma nnyo twali bameka nti babiri gwe ne bw'olinsaba bazikuddize kabakulume. omuntu yenna aliwola munne naye bwe yali amuwola nga tewali mujulizi nga te aya namba eyesinga n'obune washishidatabayatum nomala kakutanda nowola muno nga tewali wakusatu tewaliwo ebirigirira ne bw'olira ajana nti ayi Allah nvaako walugwamu lubeeremu bakugambye nti dayini zatadayantum bidainin ila ajali musa ne batuuka n'okuga nti omujulizi ate saagala kugenda mu ayati dayini kuba mpanvu. omujulizi ne bamugamba nti togezangako wala yaba shuhada idha ma duu bwe babayitanga muli bajulizi jangu gundi obeerewo nga mpola gundi gwe bayise togezangako gaana ndabagana omujulizi n'aluyingiramu ku lulwo ne bagamba falyaktub bainakum katibun bil adl wala yaba katibu ayaktuba gwate naawe awandiika tolina kugaana nga bakwise jangu owandiike wadde nga aya eri mu feva yammwe ga wala yudarra katibun wala shahidu ate ddiiru bwegwa temukosa omuwandiisi ono n'omujulizi alina okuvaawo ne kapasenteegi ke asimanyi owulira mwina omutemera omusajja abadde agenda kukeera Kampala kati wamugaye nti olina okubaawo bwe mmala okuwandiikira ika kunsiibula busiibuzi nti kati sanywedde soda ekintu kya ssente. abajulizi babatemera n'omuwandiisi tobakosa era mmwe kyagambye nti Allah akugobye kasita gwowola munno nga tewali bajulizi twagenda omujulizi basajja babiri oba si ekyo omusajja n'abakazi ki mima ntaboogame na shahada mwebba beerondedde ne mubeerondedde mu duniya tewali muntu nti wuna nnumye ayi Allah bannumye nti kabakulume awo siyingirawo bakulumye mu butuufu simanya mumpulira ebyo tebabisomesa ku nnyimbe naye abatasomere wano mbasaasidde mugenda okugwa bugwe mu bintu katulajanire Allah wamenya dde amateeka oli mukomera wakola dde ensobi byolajanamu bakuba baggalawo konkona nnyo kafiyu bakusibidde bwe kaakati agambye nti anti ebigambo biri eyo temugezanga ku asafihi ye muntu ki atasobola kukozesa ssente. wano yendeeseza hadisi negambye nti omusajja Allah gwatayanukula rajulun a'ta maalahu safihan baamuwa essente akuze mulekwa naddira basufaha ayijja kujja wala tuutu sufaha yakuna wano wala tuutu sufaha amwalakum essente ze baabakwasanga abakuza temuziwanga basufaha yakutano allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah yabafuula abeeyimirize ku yo mwe mugiyimiriddemu qiyaman mwe muyimiriddemu maali eyo temuddiranga abaana abato abatannakula abalwadde b'emitwe ate ne mubawaaki kagasseemu nti mina sufaha annisa
kimbadde nti okwogera nti abatamanyi kukozesa ssente n'abakazi nsoose nenkasoma neneesika ninga naakabuulira nti abantu annisa mina sofaha olidde naye mbadde awo nga nsiriikiridde nagolokose ekiro neŋaatano kano nkazemu nenkagolokokera kwanze naye bwe ntegedde bwe nsiriikiridde nnyo nendaba nti kituufu teeka mujabi ayina maama we okimanyi nti maama wo ayina omugabo ku maali ya kitaawo nga mukazi we kakati maama wo ali myaka ng'emikolooza 8, 7, 5 omugabo gwafunye ku maali ya bbaawe kayina 3 omukazi ow'emyaka 7, 8 kayina 3 talimu basofaha abitegeera byaba aga nti tokolanga ensobi mujabi beera omweyimirira mu maali ya maama wo ng'omulabirize warzukuhum fiiha omugireko ka riziki waksuhum omwambaze wakulu lahum qawlan maarufa omwogere naye ebigambo birungi tosirya kuba mina sufaha maama yayingidde mu batasobola kukozesa ssente bazimuwadde taata we ate bakazi balina omukisa bulokulaba baawe yakakwate ne kitaawe n'afa ate nga baawe ne kitaawe be bagagga b'omu Kampala bamutemedde ettaka liri eyo kuva eno n'eyo gye twasisinkana kati bagamba gwe jangu mutabani ti maama wo n'omulaba ti wala tu'tu sufahaa amwalakum emaali eno tugikubakwasizza nga mwe abaana gwe noono ono maama ali mu basufaha asafihi la yuhsinu tasarruf tasobola kukola ki tamanyi bya ssente emaali eno kati Allah addiddemu abakyalimu akangubanguba mukole muki allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kati Allah mwe bagitaddemu abayimiriddemu warzuquhum fiha mubawe ku kaliziki wakusuhum bambale wakulu lahum qawlan ma'rufa mwogere nabo bintu biki birungi oyinza okusanga maama eyo emaali bwe mugimuwa nga mulowooza nti ategeera mu mwezi gumu eba eweddewo bw'awulira bazimba omuzikiti nti ogwo gonna mugondekere anti yagenda togenda nga Makka muwalimu nti utaze tikiti oyita waani nti waseekaswale mugenda oku maama esente zonna ozimazeewo nti ate kati nkyalina mugaso kikunzi kulu lahum qawlan maarufa mwogere naye nti maama sente tujja kuyamba ate mu ngeri zonna era sente ezo zammwe wa maama waafiira ate mmwe muba muliwo olaba Allah ebintu bye bwe bitambula nga biri very systematic maama bwe muzimuwa n'azoonoona mmwe ate muba mufiiriddwa mmwe mwanvuwadde hakki ya maama si yammwe naye mugirabirire waludde one time ejja kuba yammwe bwe mukiri wala ne mugayaala ate mwe mugigabire lwaki abakyala banafu kyova olaba nga aya ya dayini yasiba babiri ku musajja ki ate nga bawala mimman tardawuna min ashuhada ne bwe mulonda bawala ne mwe mulonda bakadde mwe babiri balina kuba babiri omukadde bonna be bamu bo bamanyi baba amaanyi naye yabatonagaye muli banafu nire ba Allah lwatwakiyisaamu amaaso yabamanyi muli banafu oba kutegedde kati aya eri egambye wa atul yatama amwalahum bamulekwa mubawenga ssente zaabwe eddi ate tuganye okubawa bamulekwa nga bato bwe tubawa tetujja kwano nedda ababadde baki
olw'okubeera nti kategeeza ki mu lulimi ababadde bamulekwa enkya nga bakugambye nti twavudde mu baasidde ku sande ku mande abadde mulekwa jjo kati asuumusiddwa avudde mu bwamulekwa kategeeza immediately tetuwa mulekwa muto ssente naye obumu ku bubonero bw'obukulu we bulabikira abadde mulekwa muwe ssente ze ekigambo mulekwa kikyamutambulirako kubanga karibu ahadi min al-yutum akyali ku bwamulekwa naye akulaze nti akuze omulekwa bw'aba akuze muwe ssente ze obubonero bw'obukulu obusatu wabutegedde kati seeka mujja byakuzizza mulekwa mujje mu P3 P4 P5 naye ekituufu kiri nti mulekwa yayina ente ze nga nzungu nga eza seeka mujja zaali ŋŋanda kati tugenze okutuuka mulekwa okumalako P7 ng'enzungu tewali n'emu waliwo ŋŋanda enzungu zalagawa Allah kyagaye wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib omwana ono tomwenga ente eŋŋanda n'enkalamojja nga bwe baali bazikuwa baakuwa nzungu yadde wazigatta oba okitegedde wala tatabaddalu temukyusanga al-khabitha bit-tayyib obuganda ne bumukyusaamu enzungu nyanji zonna nti ekibi oli kumulekwa owamujabi nze ndi kumulekwa omusajja nga kitaawe yabadde prime minister wandi ekikulu bwe tusoma Quran mugiriza ku baavu be bafa swidihi yafudde oba tafa oba tafa ali mu nte zitatu kuli ku nte ziri faamu temuddiranga emaali yaabwe ebadde ennungi mu ssaawa y'okubawa ne mubawaamu eyammwe eki mulekwa waabeeredde omuzibu mulungi okutwala naye okukuuma ebirye bituuke okumuweebwa nga bwe byali birina okubeerako bukukiipingi omuleeta ba odita ne batandika okubibala eyo point nkulu nnyo ku saidi ya mulekwa kyowa mulekwa ssente nga tannakula ne bw'aba akuze nga mulalu tomuwa bwe yali bubasufaha bw'aba mukyala nga teyeetengeredde omulaba nti naye yayingira mu basufaha naye tomuwa wabula gwe mutemerengako ng'ekisaanidde kuba abajja zimwonoonako batamanyi bye bagenda zisikambula bazoonone mufune omuntu ate emaali tugigatta ettaka erimu amayinja gwe lyomuwanga ate baakuwa ettaka eddamu mulekwa si mwangu wano gwe bagambye abidharri tobeeranga waliwo omuntu yenna yatiima lwaki nkulaba oli munafu nkumanyi emaali y'abantu ekyagimalawo nga gwogandika sa yatiima empeera zedde eri mulekwa kituufu zedde eri mulekwa naye nedda point namba 3 ku mulekwa wala taakulu amwalahum ila amwalikum temulyanga ssente zaabwe muzammwe nga muziriira muzammwe wali toziridde owanyisiza buwanyisa naye ate kati wano tubadde tukolagana ffenna n'omuluma tolyeranga ssente ze muzizo mwawule ebizinensi bwogiteekamu ssente z'abamulekwa mubeera baki mubeera ba kampuni naye nga kampuni nga buli muntu mugabana loosezi ne mugabana n'amaki n'amagoba ekitegeeza nti alabira mulekwa ateeka okuba nga musajja odita wa bitabo amanyi okuuma ebiki si mulimu mwa muzannyo kuliko ebizibu wala taakulu amwalahum temulyanga ssente z'abamulekwa ila amwalikum maa amwalikum nga muzizingiddemu nezammwe innahu mazima ebyo byenjogedde okuwa bamulekwa ssente ezitali nga tebannategeera
n'okubawaamu ebibi nga watwala birungi n'okumeketa ssente zaabwe ng'oziriira mu zizo ne zibulira mu zenva innahu kana huban kabira eryo mu mazambi amanene terivaamu owandiikiddwako ezambi eddene kyova olaba nti minasaba almubiqaati mugamu amazambi agabbika nnyini g'omuliro n'abulirayo be mubiqaati ne bakubbikayo kulya maali ya mulekwa ogirya otya oba okujuzanyiramu mu ngeri zino essatu innahu kana huban kabira eryo zambi ddene Allah yafa nnyo ku mulekwa kyovulaba omuntu aliisa mulekwa eri Allah nga bw'omuwuli aliko obukwakulizo kasi taata omutemera ekido oba okutegedde mulekwa nabbi yagamba ana wakafiru yatimu kahataini fil janna nze n'omuntu akuza mulekwa n'amukuza n'ava mu bwa mulekwa oyo nze naye mujjana tugenda kubeera bulembwe bwe tuti n'akola victory akagalo kano aka victory keekaki ab'obululu bagira bwe bati obugalo bubiri eno nva mu mba n'egiddirira n'ekola vi kitegeeza victory mulekwa Allah ayagala mulekwa olwagala lw'otalabanga emaali ya mulekwa wulira bwagiremeddeko awamu n'okubeera nti talina ayamba ate nga kitaawe abadde mugagga seeka mujabi okulabira mulekwa si kugaggawalako wabula oba ozannyidde mu paati yejja naye esinga obunene wa in khiftum singa mufunanga okutya mukuziza bumulekwa buwala bwine maali naye bw'obadde oyagala olw'okuba nti ofiiringa nti kamulekwa kano gw'okakuziza tekalina nnyo bbeeyi nga bakazi balala b'ebweru wadde kalina ebyako Allah kyavaga nti oli waddembe ogenda okuwasa ewalala nakano kalina abajja okkawasa abakalalawo abalala abajja okkatwala ng'omukazi gwe kaleke bw'oba tosobole kukawasa ki katugeze nti kabadde kanankole gw'okakuzizza seeka mujabi ng'oli muganda baakulonze okakuze kaana ka mukadde waffe abadde musiraamu ng'alina ente ze bakulonze okakole ki okakuze bw'ogenza okulaba nga bizinesi mubadde mugigasse nako nga mu butuufu bwe kava mu bizinesi n'okawa ssente zaako kamaze okukula osanyalala kyova osalawo nti kankawase olina okkawa ente ze bawa embalala nga bawasa abakazi abalingakko kye bayita maharul misli amahare g'omugagga ng'ono gw'olina ziba ente mmeka nti 7 olonda mu 7 eyo n'oyongera ku 7 y'ono amahare g'ono obugagga bwe bufaanana maharul misli amahare agafaanana ngowa mugagga gw'oyina gaba ente mmeka nti 10 okwata muzizo 10 n'oyongera ku 10 ky'ono n'asigala nga mukazi we ayina ente 2 ku mahare ge jjukira nti essaawa eyo kati yavunaanyizibwa okwebalira ebitabo bye muli baddembe okwawula ne faamu ente ze n'azitwala ewaabwe ku ttaka ly'abaganda be gwe n'osigaza obufumbo n'ente 2 z'osigazza ebintu bino sina kyakukola naabi nkwegayiridde bwe naleeta ebyemawulidi nebida tunatambula mutekwatawasibwa bw'oba tosobola ekukikola kireke omusajja anaava eri eggomba ekisozi ng'ayina ente ze azongere ku zoono 10 ate bagireki bazikube bazitwale ewabba nga osigaze 10 lyo bannange nze mbiwulira bizibu naye ate ebyangu ng'obadde obyewadde semusota guli mu ntamu ow'ebweru bwamuwasa ofiirwa bw'omuwasa wulira Allah bw'apa ku mulekwa nti amahare g'alina okuweebwa omulekwa ono maharul misli
amahare agafaanananga ye banne bafuna batya omugagga ono gw'olina anti osigaza ente 3 ani yakulimba bagamba osaasiranga omugagga yaliko omugagga n'ayakuwala banno bagga toli mwavu mutwe kaakati olwogenze kuvunaana omutwe kati omukyala alinga ono mulekwa bamuwasa n'ente mmeka nga ab'ebweru be bamuwasa nti omukyala oyo alimu ente 8 bw'oba osobola 8 ky'oba omuwa bw'oba tekisobola muleke naafi akoleki kati naafi bw'aleeta 8 ng'amahare g'omukazi ono kati ng'agenda n'ennaafi 8 kye ng'akitwala ewa naafi ne zino z'obadde olina gwe kuba ati wakyali mugaso lwaki oba nazo agenda mufumbo bwe agenda kuzaala abaana be amahare g'agenze nago n'emaali gye walina ogenze nayo osigaza ente ezo 2 eŋŋanda simanyi owulira ate bw'obanga we mulundira watunda ku nte ze n'ogulawo eyefaamu eba yaani ng'ogula muguwa ng'otandika kusibazizo ku highway ne bajja be bakuga naye oli musiru wankula ki oyo lwaki abamujja waffe kati bali tunywa ku mata kati amulina kutula lukiiko lwakika naye bw'oba tosobola mahare ge totawaana Allah kyagambye wa in khiftum bwe mufunanga okutya nga bwe mukuwulidde alla tuksitu fil yataama nti bamulekwa temubalage bwenkanya kubawa mahare gaabwe kubawa bibaweebwa abalinga ye fankihu muli baddembe mmwe mugende muwasa awalala abamujabi mataaba lakum min annisa abakyala ababakubya abalala bangi ono mute abalala bamutwala bamusobola mugagga ng'ono bano mubate mugende mu katale eri k'omubuulo mutandika oba ku jjuma mugende ku jjuma mugambe muallim waba ayinayo abakyala abawe olwo tojja musobola mugagga amahare ge togasobola genda ku muzikiti ku taraweehi olabe omukazi asaala ennyo bangi oli waddembe okutwala masina oba otwala 2 lumu watulasa nkutadde ono mwana muveeko okuziza bukuze bamutwale ne ssente ezimujyamu kakyabagani oba tosobola abaana fa in khiftum era bw'okuliranga ne bana abaana be mbadde nkuwadde alla taajilu nti obwenkanya tobusobole fawahidata maraga genda n'omu obeerere eno fawahida fa eri bimaana maraga alaba bwakuwa tayagala kuyingira mujja naayo abadde nkuwadde bana amahare gobadde ogenda okwoleta 8 waliyo abaganda abaganda amahare kasomu emitwalo 2 tunda ku nteze ntemu emitwalo 2 gye 8 amahare ng'otwala 4 nga gobana mu kifo kya faamu y'ente kati olina bakazi abudumulasi olwoye akukutte owulidde kaakati bwe muva mu abudumulasi kati ate ne wabudumulasi weegenderezaayo tomulaga twala abaana babandi okubabonyaabonya bw'oba owulya n'abaana tobasobola fawahida malaga lwala gemewoogo simunya obulabe busiramu awu mamalakati aimanukum noonomu bw'oba tomusobola genda mu bazaana ofuneyo eyava mu lutale Rwanda bakuwa oyo nawudde muno nti mulimu abakazi abava e Rwanda nga emitwalo 5 bakuwa omukazi genda mu be Rwanda tobasobola sebe sikirasi ya lumonde nakugago badda kuba kyotala ate kati awadampi batraba abawano bakola ebyogeza Afghanistan maama olw'okubeera nti bazze banoonyi b'abobuddamu tolowooza nti balaku babadde baminisita be bali eno bamagye tolowooza nti balina nnyo obwetaavu bagagga beeri be badduse eri muneseeka mujabi agende mubatwala baani wallahi alazimu ne we bali totuukawo gwe bakuumwa bukuuma b'Amerika bakugambye genda kutaraweehe
ku muzikiti kujuma ku yidi awali abangi oba si ekyo bakuwema amalakati aimanukum dhalika adna ekyo nno ekyo yaddeko alla taulu okusinga bwe munaabeera abalyaza amaanyi tetwagala olyazemuye kyava agamba wa atu nisaa kino si kyakuzanya ayagala okuwasa nga bwe twakizanyira mu Uganda abanankole baatuleka mu ekyo wa atu nisaa bwe mubanga muwasa abakyala mubawe sadukatihinna mubawe amahale gaabwe nihla ekyo kiri wajibu faridwa si kikiri sunna ogwo omugabo gwabwe ateeka Allah ye yagubawa olw'enkuluusanya gye mugenda obbakuluusanya olwa puresha gye mugenda obbateekako olw'obuyinza bwe mugenda bwe mubawadde mubaweeyo akantu nga nehla kyabwe ateeka wajibu faridwa ekyo Allah mugabo gwabwe yagubawa mubawe naye wano okwakizanyiramu nnyo amahale sente mmeka tegaba na ku program bagabuulizaawo ekyo nno bulwadde bunene nnyo obwayingira mu busiraamu obukadde obwetaaga okulongoosa nga temunnalowooza ku sukaali na ntebe naki ebyo byonna obusiraamu tebubimanyi ate tebubiwera bumanyi ekintu eki sadukatihinna nihla ekyobwatteeka ky'abakazi mu kubawasa ng'abasajja mmwe mukibawasa si kyakuzanyiramu nga bwe mukizanyiramu mu Buganda mahale era nze nyigira nnyo omukazi atali mutendeke ne bamugamba nti bahale bakuwa ekintu Quran n'obeera mwana wange kuyisamu olwi ziri wano muzikiri zitudde tosomangako oyagala okulaga imaani eyali awasizzaako ewange akimanyi amahale nze ngasala oli bakugambye ne bw'omugamba nti ono onoogenda naye akaaba bukaabi ate amahale yali agalabye tasuubulangako tasina kyamanyi tayawula 15 mu mutwalo abaana abedda abawala bayinanga ensonyi naafe ne bwe wabanga omukwana bukwanyi kati bwakaaba okola otya nabi wakwananga babebi omwana omuwala yeebulizabulizanga ku busubi bwabumenya bwatunula eri gali ku mulamwa naafi yabumbirira bwakabanga osimula amaziga ewanalege mutuufu ababe bakaba babanga n'ensonyi babanga baana bakitiibwa ng'atya n'okutunulira omulenzi mu maaso nga ne ku mbaga yakaaba kati oyakaabira ku mbaga ate gw'otawanya wamaama hale bakuwa sente mikanga yaziraba ddi buuza maama wange wuuyo olowooza amahale yasukka esiringi bakuwa mmeka mutaka maama bayinza okuba bamuwa musakazi wattu tazimanya nazimanya ate abamu ate abazadde be bazitwala oba wonna muyaye obwetaaga okuva mu nneka kakati amahale tebagasabira ku lunaku olwo amahale olunaku edda wabangawo kye bayita okukyala owedde ensonga ki zemugenda okwogerako nga wakyadde bino ebyokugamba katuma ddayo omugambe ebyo tebitukolera twabikoppa mu batali basiraamu amahale olunaku lwozze ewange ng'osaba muwalawo embaga ya mu January ozze kati mu mwezi guno October amahale onootuwa sente mmeka ssebo nze nzoogera omwana wange obuyinza obwogera naye obujjawa nga tannabeera mukazi wo amahale sente mmeka zaata nga tetunaba kwogera ku ttanka biki byogenda kuleeta nga nti amahale nti osaba ekintu ekirimu manfaa nti mbadde njagala omuwala ono nti omutwale Makka nti kiki omutwale Makka akole hijja yempaja agimale mukitiisa nti oba si ekyo nti ojja kumuwa $1,000,000
kitaata mbadde nsaba onsalireko ekyo kyekisooka nga temunnaba kulokompoka nambaga na bidaala bidongo biki Allah amanyi swadukatihinna nihla ogwo gwe mugabo gwabwe ogwessalira Allah gwabagamba ogw'amahale wano mu Buganda ekyo kifuttatale teriyo mbaga etegerekeka okujjako juzi naliko ku mbaga ya mukwano gwange omukazi bamuwa amahale emiliyoni 18 temuli hijja eyo yembaga mu bulamu bwange nakasooka okulaba yampita ntiseeka jangu obwewo nitugenda ate ngaebintu ebyaliko ng'oyinza okulowooza tuli mu akeedi ate nga teriiko bantu bangi embaga ezaffe zetubeerako noza muzimanyi nga nsiraamu obusiraamu obulannamye kakati naawe owulira buwulizi nti omusajja mpasiza wallahi kati naffe nga tutuuka ku mbaga nga bagambye otyo mwalimu agenda kuwoowa nti ne mwalimu naye neyikangabiriza amahale wamma mwagamaze mahale kati kokubanga gakukwata bwosasula busasula kiwedde sina kindi oyinza okugamuwa before niyegulira mbuyagireki niba nini bamuganda kamukagule nakano kagule mu kifo ky'okuleeta keesi yomuki y'omugole ye neyegulira byagireki ekyo nno kirwadde kinene ate kinala nakwogerwa nako tukyalina ebyokwogera babaga nti ekyebutambala kimaze okunyikira kati mukwate ebirala ekyo nakyo kikyetaaga kukyogerako omwana omuwala temuzanyira mu Allah kyawadde omwana oyo omanyi ebizibu byagenda okusanga mu musajja oyo teyakula naye si waggwanga lye emmere agenda gikyusa agenda kukyusa enva empisa byonna agenda mubalamu be agenda mubulamu agenda mumuweeyo akaano ako nga farida nihla farada wajib ulidde oba bakuwa entebe oba tebakuwa bakuwa ettanka oba tebakuwa ebyo si nsonga Allah manyiki wa atu nisa sadukatihinna nihla abakazi mubawa amahale gaabwe nga mugabo gwabwe Allah yagubatemedde muleke kuzanyira mu mugabo gwa Allah unagamba mwana wa munne nti genda omugamba amusalidde emitwalo 10 genda omugamba ansalireko gogo basajja ku mitwalo 10 gwani ojja mu lujja lwani ani yagamba okuleeta entebe zaani abadde no zitulako balala kati omuwala afunira wa ku ntebe kati kyava agambe abawala mubawa amahale gaabwe fa in tibna lakum an shay'in minhu naye mu mutima omulungi bw'abaako ku mahale ge wamuwadde kaakutemera wamuwadde miliyoni 8 wakati mu mukwano nga tebamukase n'abaako mu mutima omulungi ku mahale ge wamuwadde kaakutemerako Allah agaye nti fakuluhu ako mukakone mukalye hani'an mari'an kali halali kalungi tobaako okwesika kwonna ate nze nazimuwadde ate nzirieko nedda siryaku kyennamuwadde ako mukalye hani'an mari'an kalungi kali halali mu mutima omulungi eyo laavu nti mwami wampadde miliyoni 8 nti ye emitwalo egyo 2 genda najo naawe weegireegiremu kati ate nze nakuwadde ate ogaana ngaayagala tudde endi ate era nokkiriza tomala gakkiririzaawo naawe beeramu tesooka oteekewo embeera teekiteke ngaanakkiriza asizigaana nga nti leka naawe ate nze nazikuwadde atompa naawe genda kukuwadde bulungi Allah tazigaana mukyalimu obugole mwerabidde empize mugenda okwewujja akaali kakwata kalye munna akakuwadde mu mutima mulungi buli omu ateresa ebivumo bye tannakwatako wala tuutu sufahaa amwalakum esente zetwabawanga abakuza b'abaana temuzibawanga nga mulaba tebasobola ezikozesa emitwe mirwadde kuba abagagga bazaala ebizoliga bingi emitwe mirwadde mulimu abalalu mulimu abakyala abakulu
bwe bakuwanga essente zaabwe tozibaddizanga ng'olaba embeera tennakola ki tennalongooka hatta okutuusa allati jaala allahu lakum qiyama ezo ze twabawanga abayima mwabaami warzukuhum fiiha mubagireke bye bakozesa era ebiri mu ddaala lya ssente zemulina waksuhum mubambaze wakulu lahum qawlan maarufa mwogerenga nabyo ebigambo ebiteekawo enkolagana wakati wammwe nab'endu irungi yeimaawe sente zaffe zonna olabika muguze emmotoka ndi bannange ebitabo byammwe bino mbirina sente zammwe kakati gwe babadde obukuza bwa ssente yamulekwa tebakukkiriza kuzimu bunduggulako mulundi gumu yadde akuze lwaki bakugamba etteeka lirino wabtalu lyataama al ibtila twakirabye ebbalaayi kyekigezo owakitegedde liyabluwakum liyakhtabirakum walanabluwannakum walanakhtabirannakum wabtalu lyataama bamulekwa musooke mubawe testi ya ssente nga tonnazimuwa zonna lwaki osooka omuwaako ebitundu olabe obwongo bwe busobola ssente ekyali ku munaku bwe tunasomeseza ku peesi ya Seeka Mujabi tetujja kutambula omwana mugagga bwe bakuwadde obugagga bwe basuubula China abafaanana nga jja balina obugagga ng'obubwe abatandika obusuubuzi e China batandikira ku ssente mmeka miliyoni 5 obugagga bwe bulimu miliyoni 5 muwe miliyoni 5 omugezese okay hatta idha balagu nika bwe babeera nga batuuse mu myaka egiwasa ng'omulaba awategeeza nti bw'omulaba nga akuze muntu mukulu bw'olaba ebintu engeri gyakozesaamu ssente yabuki ya kisajja kikuuvu naga nti taata wampe miliyoni 5 tikati nyina 7 oyo aba akoloba nedda naye bwe waamuwa miliyoni 5 nadda n'emitwalo 10 ayagala ndala webali oba tebaliiwo abasinga obungi basufaha basikira emmali y'abakitaabwe mu myezi 7 bw'okumanya baali basufaha tebakyalina kye balina bakola bubyozzibawo omulundi ogwo bwebuuza Seeka Mujabi nti kakati gwe emmali gye wasikira ku kitaawo yonna wafuna amataka n'ente n'emmotoka n'aga nti nze simanyi kisiraani kiri mu mali yaba bwoleka ekizibu abaagikuwanga tonnatuuka wali safiiri la yuhsinu tasarruf olaba ne gavumenti bagikkiriza okukubako ekibaati ekyo bwe balaba nti omusajja yali mugagga naye kati byakola byakinankani baga nti hujra alaihi tokyakkirizibwa kwewola mu nsi yonna wantu mu nsi ziri ezikulaakulanye mu buli banka bateekamu erinnya lyo ng'oli ugenda okwewola nti agwane nti Seeka Mujabi teekamu endagamuntu nga bagga nti walangirirwa mu bankusiire teweewola tebakuwola safiiri afulasa tebakuwola gavumenti zakola olaba nensi ezaffe zino mu nsi yonna waliwo amateeka ne bagaa nti oyo temumuwola Uganda temugiwola ssente ezisukka eneetera okulangirirwa mu luse lw'abaavu banaatera olwotera genda ku layini mumusonyiwe busonyi mabanja naye temuddamu omuwola leero mmwe gaga nti abange nti omuntu bw'abeera safi mumugezesenga kasita gwe omusajja omukulu kubanga gwe baakuwa nga gw'otegeera ensi oba okutegedde kyava agamba hatta idha balagu nika fahin anastu minhum rushda bwe mumalanga ne mukenga nti abantu bano bayize enkozesa ya ssente asafihi aksu rashid bw'omulaba nti kati bw'asuubula afuna
bimukolera fadfa'u ilayhim amwalahum muyita abantu mubakwase sente mu lujjudde abajulizi ab'obuvunaanyizibwa tasoolamu omwana ono mutestinze abadde mulaalo ente amanyo zirabirira abadde muganda ettaka tatunda ttunde kati abaganda bonna basufaha buli ttaka ly'abakadde babiri onna balitunze ate ne bagula pikipiki atunze mayiro safiiri essente zozaali saabasajja alina ozikwata singa twalina obwakabaka kabaka yaliga nti ani afudde tebabyalumbe nga tebannamubikira olidde abaganda baali bagezi kubanga ffenna tuli bantu babeene akati obuganda bwabee tugenda kwabyalumbe lwamujabi yalese ettaka nti ye mulikomyewo eno amala okutunja ayise omwana ategereka nti waali nti ajja kujja tukole ekyapa tukiriza emmanya ge naye kati ebyapa engeri gyemubigiraki gyemukwata ebikwate n'okyusa mulandizi ogenda okulaba bonna basofaha ogenda okumuzira nimujebe ettaka lyegindi mwalina mayiro musatu nti tekyali yadde olima muwogo twaliguza abalaalo ate mugati abalaalo babbye ettaka basofaha batunze baguzizza barashid obuyaga ettaka genda buganda bwomala okutta kitaawo enkya ngaomwana akuguza neera ekiri wano gino tunulira amataka g'abagagga gonna bagatemyetemye abaana bagalidde kati kitegeeza nti abaganda bonna balina okuzirayo ebyapa ewa ssaabasajja ne bamubikira nti musajja waafudde oli yebeene yennyini ffe n'atunulamu n'agaa nti aleseyo omwana nti waali naye munywi ekyapa mukireeta eno bwalizaala abazzukulu abategera tuli kisa mannya g'abazzukulu be sofa baana bonna bali Kampala kati bamaze okutunda ekibanja mu kyali mukoma nsimbi ate agenze kisenyi aguze mu kisenyi mu Kampala nagamba mumuleke bamala okugula abo bamaga nti awayitawo amazzi babasende kati olagawa la ilaha ula mu kibuga tuliyo wala ilaha ula mukoma nsimbi watundayo muzabino oli awo otambula nga kayiti akyava agamba nti abaana temubawa sente omulundi ogumu sente bakazijjamu omwana yagamba muntu yakola sente nimulanga kitegeeza waliwo eddalu lya sente ojjamula kati naafu yono nga bwabadde mungu akugeredde munaafi naafuna emitwalo 5 nga zizza afuwan nga tezibadde mu bajeti ye omusanga agula emmamba ensiike ate ngaakala alina n'enkoko ensi ate n'engege agenda nayo alina emmamba n'engege nga Allah aleese kati bano ba Allah aleese temubawa sente mulundi gumu bwe kiri gayira banedda osanga gayira ng'aguzise pewo n'omugandi ate kati ogitwala nti anti bwe mba nnima eyo nga nkungula kasooli omusana gunjokya alwanyisa okumalawo sente zino sizize kati bagandi gayira bwe omuwa sente nga obukadde 10 tosimuwa mulundi gumu yakakiraki karibu ahadi min asufaha akyalimu oluki olwebafu tannaba kubeera Rashid 10 ku 10 sooka omuweeko mugayira nti oyagala kukola mulimu ki esawa nga bakubuza omulimu gwoyagala okukola omuga nti katompa ansa ddayo ojja kujja mwezi ogwokubiri mbale njagala kuwa ku ssente okole ajja kujja ayaka ngenda kugula bajaji ya sente mmeka ogenda okolanga kabukadde 10 oga nti akyalimu Safi ogenda kugula mpya nti nkadde kati yalowooza guli Safi mpozi ye Safi ogenda omumma sente nomugaa nti kale genda nja kulaba omugaa nti aneyoza bali tekukose nnyo tugule gundi tugule kabajaji bwolaba akyalimu olusufaha omugaa nti tujja kujja enkya tugende tuba kuwekaali kati bweba mutuuka mu maduuka nga muyingira wali gaali omugaba mpe egaali empya nga mutaddeko n'omutto omwana ono bw'olaba agigaanyi omanya akyalimu lusufaha mutereka ebintu byonna nekengere kati bw'olaba nga tomutandikisa wanaamuleetera buzibu kubanga enkyagenda kutomera avuge pikipiki amenye abantu naye amenyeke kimusookeze ku gadi
kuba bannange zino sente engwira obugwizi kati naafe olwaleero ddala mu butuufu singa mukadde wa allah amujjulula la qaddara allah agira amukuuma mungu n'akugerera naafe ne bakuwa mu mugabo gwa kitawo miliyoni 3 okola ki essaawa eyo aba tukirina kuba kubyeko ekinyankani ekisukkiridde obuzito bwo kikyetaagisa omala okifumba okigulirewo folda mu bwongo ne banno bakuwa amagezi tuyinza okusanga nga otandise kuzimba mizikiti buli abategedde nti oziyina batandise oga naatuma amuwadde kaadi agaba 10 temumulabangako ku kyalo kuno muvubuka yatunda ekibanja kye abawala ne bamuziga ate okukakkana be yasula nabo yadda n'ekikumi omwana bwamuziga nti yazina ne mutandika omuyita amannya amasendekerevu ganaga mu gaziiti yagenda yeeragalaga mpozi muzitutte yalinamu basufaha bangi naye nga bwaba talina sente aba abashidi naye bwafuna sente aba safi kati mutwale empola tomuwa sente zonna mulundi gumu genda ng'omugezesa olabe ateredde oba tannatereera otherwise azazimalawo ate mudde mu kkayana fadfau ilaihi amwalahum bwe mulabanga fa in anastum minhum rusda bwe mukenganga abantu abo nga mubalaba ebintu bibatambulira fadfau ilaihim amwalahum sente zaabwe zonna muzibawe wala taakuluha temulyanga sente z'abaana abo israfa mu ngeri y'okudiibuuda wabidaran ayakbu okuzipapiro zimalawo kivandulo nga mutya nti banaatera okukulaba zitujjeko ayakbaru waliwo omuntu walaga nti mwana ono anaatera okukula taatera okumalako university nti ye musooke mwetegulitegule ayinza okuba omugezigezi n'abitumalawo ne mutandika okuzira kivandulo waman kana ganiyan bw'obeeranga ng'oli mugagga nga bakuwadde emaali ya mulekwa falyastafifu weteekemu ensa tokwatako waman kana fakira naye bw'obanga oli mwavu falyakul bilmaruf lyako ng'omupakasi lyako singa esente ezo twali tuzitaddemu mupakasi weefuula omukozi muzo olyenga embeera y'ekitundu abapakasi b'ekitundu almaruf alada almutaarafu alaiha waliwo baawo adatun mutaarafatun alaiha embeera abantu b'ekitundu gye bamanyi nti omulaalo omwezi asasulwa sente mmeka singa tubadde tuleese muleete kati weefuula omulaalo olye bilmarufi mu mbeera emanyiddwa mu kitundu abakozi nga ggwe ayingidde mu mulimu ogwo weesasule faidha dafatum ilaihim amwalahum obudde bwe bubanga butuuse obubakwasa obugagga bwabwe fa ashhidu alaihim mubateekerewo abajulira muteekewo abajulizi lekagamba abaana bano nazibawa bajja juuzi kati bammanja ki ani yaliwo mubeereewo fa ashhidu alaihim bino tosimanyi nti lyali bbanja obuvunanyizibwa bwakuwa bwali bbanja amabanja gabaako abajulizi abaana bano baleke gwe wenetta briata zimma olidde ensingo yeetukule baleke ga nti wali ebintu byamulekwa ate nabali nabo baraatu zimmatihim nabo batukule naawe otukule ebintu obisome nga babiwulira wakafa billahi hasiban kibamali nti mwenna ngenda bakuba ekibalo abaana n'abakuza temweyibaala nti biweeredde wano aliwama ate tebabalabirira bulijjo ab'emitwalo obagulira eddagala obagulira engoye emmere okusinziira ku bugagga bwabwe bw'aba zoli omulabirira bw'aba yeetaaga kutwala butabika mumutwala ebutabika nga mumulambula nga mumukolera ebikola ki ebyetaagisa era nga bwe tubalabirira bulijjo kati gw'oliwo ku lwa kitaabwe naye bakagamba akakulu wa ashhidu alaihim muteekewo abajulizi nga mubakwasa ebyabwe fa ashhidu alaihim jazakallah khair akagamba ako kakulu
abantu bangi beekweka nti abaana nabawa ebyabwe wakafa billahi hasiba kikumale nti maaso eriyo allah agenda okutunula mu nsonga zammwe waliwo ekibala ekijja eno embuzi yagenda etya Sheikh Mustafa ng'omwana waafumbirwa nga teyaliiyo sooka oyogere tulabe amata g'ente zino gaayingira gatya mu zigago hasiba waliyo okubalibwa mu maaso awo kakati bwenfiira wano nga mugibawa bwenfiira wano nga tugibawa abaana abayonka nga tuba buli muntu omwemmalire ejja naggwe waba kugambako nti yakawewe mwagala eno ey'okubuuka gwe olubuka ng'ogigwamu ejjana wakuli malo mmwe mbageba mumukole fasayara llahu amalakum wa rasulu walmuminun owulidde ebintu allah agenda kuddamu wakafa billahi hasiba oyo naatagala sikale kwata nazirya ngaatagala butagani waliwo amanyi sente ng'omugagga kati gwezeka mujabe manyi sente bakadde bange twatandise ekitabo kino ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu Uganda. Nuuko akwebaziza okubeera nti twazeemu omulwaja gw'ekitabo era naŋŋamba nti ate abantu bazzeemu okukituubira buto ng'ekikasomwanga kubanga kitukwatirako ddala wano kitadekyo emizimu ekyo kitukwatako. Twalabye ennyingo bassekabaka abaweera ddala 36 abatudde ku Namulondo obusiraamu bwajja ne basangawo olwaleka tugende okunnyonnyola amakulu g'obusiraamu. Obusiraamu kyeki kye tugendako. Obusiraamu kigambo ekyagaziyizibwa mu lulimi Oluganda ne kiggweramu naye ng'amakulu g'ekigambo kino kitegeeza okujeemulukira Allah era nga bw'olaba ekigambo ddiini bwe kitalina nsibuko mu Luganda nga kitegeeza ebbanja. Ebigambo ebyo byonna biri mu lulimi Luwarabu nno. Singa omuntu akubuuza nti eddiini yo ddiini ki oba osoma ddiini ki, kino kitegeeza nti oyina bbanja ki eri Katonda wo oba Katonda wakubanja ki. Noddamu nti amanja busiraamu oba amanja kujeemulukira oba kumugondera. Abantu bangi singa tekwali kukyusakyusa kwa nnimi nabigenderwa entegeera oba okumanya baali badde tebalwanyisa bigambo ebyo, naye ebigenderwa okuba ebyenjawulo mu kukkiriza n'okusinza Katonda kyekyaleeta enjawukana ne kituusa abamu okuvvuunula eddiini mu ngeri ejuna n'okunyweza endowooza zaabwe, okugeza ng'eddiini ngoye, makubo, byabufuzi n'ebirala. Awo baali bavvuunula ddiini okusinziira bo ku kye baagala. Obusiraamu bwannyonnyolwa eri abantu ng'enkola eyava eri Allah gy'ayagala abantu bagoberere okuva ku nnabbi Adamu omuntu ayasooka ne bannabbi abalala Allah bye yatuma nga Idris, Nuhu, Saleh, Sulaimani, Ilyasa, Musa, Dawuda, Yunus, Yusuf, Hud, Ayub, Harun, Yahya, Ilyasa oba Ilyasaa, Zulkifli, Isa, Shaib, Ibrahim, Lut, Zakariya, Yaqub, Ishaqa, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bannabbi abo bonna baali basiraamu era Allah yabatumiranga malayika Jibrilu okubaleetera obubaka basobole okusomesa abantu Katonda oba Allah byayagala bikolebwe mu nsi ye. Bannabbi bonna basomesa eddiini emu okuva eri Allah
era ng'abamu ku bo baaweebwa n'ebitabo Tawreeti Musa, Zabuli Dawuda, Injili Isa, Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu nga bwe tukirabye nti ddiini nkadde etaatandika ku nabbi Muhammad wabula obubaka bwayo okuva eri Allah nga bwe bwakomako, era nga ekigambo busiraamu okukifunza kitegeeza okwewaayo ku lwa Allah n'okulwanyisa shaitaani. Eddiini busiraamu bulagirwa omuntu okukkiriza bannabbi bonna Allah be yatuma nti batuufu, era mu bitabo bye yassa newankubadde ng'ebitabo ebyasooka tebikyalamula kubanga amateeka agabirimu gassibwanga ku bika by'abantu ab'enjawulo nga tegabuna, okugeza nga waliwo amateeka agaali gakwata ku baana ba Isirayiri bokka. Kulaane bwe yakka ng'ekitabo ekyasembayo yabuna abantu bonna, era obubaka obugirimu bubuna abantu bonna. Obusiraamu buziyiza okulyazaamaanya nga kino kizingiramu ebikolwa byonna eby'okujeemera Allah, era nga yasuubiza okubonereza buli anaajeema ebibonerezo eby'olubeerera okuva lwafa, era nga bwe yasuubiza empeera ennungi ku muntu anaagoberera ebiragiro bye wamu n'okukwata amateeka okuva lwafa. Obusiraamu ddiini eyajjula nga omuntu ayongera mu byo ebitali bya Allah aba azzizza omusango munene ogwa naggomola, yadde okutoolamu ng'era bwe kiri mu Quran essuula ey'okutaano eyitibwa Maida olunyiri olwokusatu, wagamba nti olwaleero nzijuzza eddiini yammwe era nzijuzza ebyengera byange ku mmwe, era ne mbalondera busiraamu okuba eddiini yammwe. Awo tujja okukoma tulabe obusiraamu bwajja butya mu Buganda. Alhamdulillah. Kitegeeza nti mu Luganda obuwulize eri Katonda bwajja butya mu Buganda. Alabika naye nno ssebo si muwandiisi mutene, kubanga okwekabajja ekigambo ekyo kyatuleetera kyagenda otusoosooterera si kintu kitono, kubanga waliwo ffe abavuunula alukaanul islaamu, alukaanul imaani, naye ebintu ebyo byetaaga obwongo bungi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.